kino kikole buli lunaku era kikole buli kumakya nga wakazukuka kigenda kukuyambako inkuddiramu. Kino kikole buli lunaku ate era kikole nga wakamala okuzukuka. Buli lwava mu tulo bwoti ekintu ky'oba osookerako kye kino ky'olina okukola. Kigenda kuyambako mu bulamu buno obw'ensi. Kigenda kuyamba okutangira all the bad spirits. Nkiddamu kigenda kutangira all the bad spirits kikuleetere ebintu ebirungi byokka mu bulamu. Igwe kigezeeko nkuddiramu kikole ku makya nga wakazukuka. Kyekintu ky'oba osookerako ate era kikole buli lunaku. Ogenda kuba wejjeeko amaanyi amabi agakwambala nga weebase, amaanyi amabi agakwambala nga otambula, amaanyi amabi agakusindikibwa obusindikibwa abantu ab'enjawulo oba ba family member oba mikwano gyo oba balabe bo abali eyo abatakwagaliza nga tebaagala gwe obereko w'olaga, tebaagala to see you prosper, tebakyagalira ddala bawulira bubi. Kino kikole buli lunaku kigenda kubanga kikutaasa. Eno nno ye Sheila Adita TV. Gwe wena atanaba kubanga osubscribinga muganda wange njagala omanye nti you're really missing a lot of things. Jangu obeere nga oyiga nange Sheila Adita embeera yo okuweereza. Ky'olina okukola kiri kimu, my brother or my sister, kwata mu kigambo subscribe kikonemu wabula ate akade akali awa ka notification bell kakonemu bajja kuba bakwa message buli we tuteeka video empya you get updated. Ojje olabe kiki tutaddeyo. Olunaku olwaleero tugenda ku manifestinga, tugenda kubanga tweyozaako bibi, twejjako bibi, twenenya eri Mukama Katonda nga tukozesa ebintu ebirinacho. Ebintu bino bye tugenda okukozesa tebiriimu ddogo yadde n'omulundi n'ogumu wabula nga kyogenda okukozesa ogenda kukozesa lulimi lwo. Ogenda kukozesa lulimi lwo oyogere, you speak, okoowoole Katonda, okoowoole Katonda akuseeko ekisa kyo wabula ng'okozeseza ebintu bya bulijjo. Nabagamba nti ebintu bino byonna Katonda bye yatonda birina amaanyi ag'enjawulo, birina kye tuyita Eden powers. Nawe omuntu gwe kennyini oyina Eden energy, amaanyi ago ag'omunda ogayina. Naye ffe abantu abamu amaanyi gaffe ag'omunda gali blocked. Yes, amaanyi gaffe ag'omunda gali blocked, tegasobola kuvaayo. Naye w'oconcentratinga bulungi nnyo n'oyogera ne mwoyo gwo amaanyi ago gasobola okuvaayo ate era n'ogalagira ne gabaako kye gakolera ate era ne bakikola. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukozesa amazzi n'omubisi okubanga twejjako ebintu ebyo byonna byonna ebitusumbuwa mu bulamu. Amagini agakukozesa ekiro nga weebase, empewo embi ezikwambala, ebitambo ebitwambala, ebintu ebyokola ebiyingira mu bulamu bwaffe ne bitandika okubisaanyaawo. Ebimu bijja nga tetutegedde, ebirala ne bibeera nga bisindikiddwa bisindikirwa wabula ebirala twava nabyo mu famire gye tuzaalwa. Ebintu bino osobola obyejjako amaaso amabi, abantu ge bakutunuuliza, abantu abatakwagaliza, abakulogaaloga, abakuziyiza okubaako ekintu ky'otuukako kyonna mu bulamu. Tugenda kubanga tubikomya naturally, naye kino kyengenda okulagirira ogenda kubanga okikola everyday ate nga wakamala okuzukuka. Ky'olina okukola muganda wange nga tetunnabagenda ku kino kya video, ky'olina okukola kwe kunyiga ekigambo subscribe wabula ate nga n'akapeesa akali waggulu tokeerabira bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya. Gwe muganda wange wenna ali awo njagala onkwatire glass yo ey'amazzi nga gajjudde bulungi nnyo. Okwate omubisi oguteeke mu mazzi. Teekamu amazzi mu giraasi oteekemu omubisi. Teekamu omubisi mpaka amazzi we gafuuka ng'omubisi gakyuke kala gabeere ga brown. Amazzi ago w'omala tandika okubanga osaba. Ogambe Mukama Katonda, nkusaba onnyambe oyite mu bintu bino bye nkutte. Ojjukira okola ddagala ly'ogenda okunaaba. Oyite Katonda omugambe, nkusaba onnyambe amazzi ganeno gannaazeeko ebibi byonna. Nkusaba opurifying amazzi gano ogatekemu amaanyi ag'enjawulo gasobole okunvumula ku bintu byonna byonna ebintawaanya mu bulamu. Nkusaba onjigirewo amaaso amabi abantu ge bantunuuliza, onzigirewo emisanvu egiri mu kkubo lyange, abantu abannemesa okubaako byentuukako. Oyogere ku mulimu we baba bakuyisa bubi, kyogerereko. Bwe baba nga tebakwagala kyogerereko. Bw'oba nga obufumbo bwe buganye kyogere. Bw'oba nga olina ekikusumbwa mu bulamu
kyogere oba lulwadde olw'enjawulo naddala mmwe abalina ebirwadde by'okuziira nze kino nakikolako nga ndi mulwadde ayina nga nfunye ekintu ekiringa athema nga kinsika naye kati ndi bulungi yogera byonna then bw'oba omaliriza amazzi ago tandika okuganaaba mu feesi ganaabe mu feesi paka amazzi ago we gaggwawo ate togeesiimulako galeke gakale gabeere nga gwakuyingira munda mu sikini kino kikole buli lunaku nga wakamala okuva okuzuukuka muganda wange ogenda kumbuulira enjawulo ogenda kufunawo enjawulo buli kyosabye kyonna kigenda kuba nga kitandika okuapeninga mu bulamu bwo abantu abatalina makulu mu bulamu bwo bagenda tutandika okwejjako bakulabe nga atalina makulu bw'oba kino okigezezaako amannya ensigadde yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange njagala omanyi nti you're missing a lot of stuffs nyangu subscribinge o likinge o commentinge o sharinge imbagala nnyo peace